Mukama yeebazibwe bantu ba Katonda abalungi babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama atuteekeko omwoyo we atukulembere nga tugabana kigambo kya Katonda olunaku olwaleero, ng'era olwaleero obubaka bwe ngenda okwogerako bw'oyo ali eyo ng'olina obulumi ku mutima. Oyinza okuba olina omusumba gw'oyagala okulaba naye ng'oluusi okumutuukako olina akasente akeetaagisa ate nga tokayina. Oba oyinza okuba olina ebintu bye weetaaga ku kkanisa oba ebintu bye basabidde naye nga essente ze babitunda bambi nga toziyina. Kwegamba ng'olabanga omukisa gwa Katonda gukuyiseeko kubanga tolina busobozi kwetuusaako ekyo ekiri ku kkanisa ky'osuubira nti ky'ogenda okufunamu omukisa. Oyinza okuba oyagala kufuna mafuta, oyinza okuba oyagala ekintu kyonna nga kiri kkanisa naye nga oyo alina kasente yasobola okwetuusaako kimu, oba ayinza n'okugula ebiwera naye ate nga waliwo n'atayina. Ayinza okuba nga ali awo nnamwandu, oba ali awo nga mulekwa, oba ali awo mu talina mulimu, talina wadde ekyokulya ne transport yamutwala ku kkanisa talina, naye ng'ate waliwo naye kyayagala ku kkanisa naye ng'ate kyetuusaako ssente, n'okulaba omusumba ssente. Kati ng'owulira mu butuufu ng'olaba kugamba Katonda akuli wala kubanga tolina busobozi. Obubaka buno mbuweereza ggwe era nga nkuzzaamu amaanyi nti Katonda akumanyi era agenda kukununula awatali kusasula ssente yonna. Mukama agenda kukununula kubanga yatusuubiza. Mukama yatusuubiza. Bw'osoma Isaya 52 n'osoma okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu, Mukama ayogera nti agenda kukununula era agenda kukulokola awatali kusasula ssente yonna. Era n'osoma Isaya 55 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu, Mukama era ayogera nti ggwe atayina ssente jangu gy'ali ogule awatali ku ssente era awatali muwendo gwonna. Agenda kukununula era teweeraliikirira. Tujjukire nti ebiseera bingi tunoonya Katonda ne tufukamira ne tusaba ne tusiiba naye oluusi ne tugamba oba Katonda tatuddamu. Naye nga waliwo ekyokuddamu Mukama ky'ategese. Bwe tulaba mu kitabo kya Romans ne tusoma Romans chapter 9 ne tulaba ku verse 2, Romans chapter 9 awo verse 2, omutume Pawulo yali ayogera n'agamba nti olaba Romans chapter 9 verse 2, omutume Pawulo yayogera n'agamba nti nina obulumi ku mutima, ng'awulira obuzito ku mutima gwe n'ennaku eyeeyongera buli kiseera. Nga ensonga lwaki yalina ennaku eyo agyogera. Bwe tulaba Romans chapter 10 verse 1 okutuuka ku 4, yagamba yayaayaananga nnyo omutima gwe. Omutume Paul agamba nti kino nsoma mu Romans chapter 10 verse 1 okutuuka ku 4. Mu verse 1 omutume Paul ayogera n'agamba nti omutima gwange n'okusaba kwange kuli eri Isirayiri yonna basobole okulokolebwa. Era mu lunyiriri olwokubiri omutume Pawulo n'ayogera n'agamba nti ye mujulizi nti ddala baagala Katonda. Ensonga lwaki omutume Pawulo yalina obulumi ku mutima n'ennaku eyeeyongera, kubanga yalabanga okuyaayaana abantu kwe bayina era nga baalaga nti baagala Katonda, naye nga ekimuluma omutume Pawulo baali engeri gye bayaayaana okuyaayaana okunoonya Katonda nga si engeri Katonda gy'ayagala, ate nga Katonda gwe banoonya tebamumanyi. Y'ensonga lwaki Romans chapter 10 verse 1 omutume Pawulo yayogera nti omutima gwe kyayagala era kyasaba Isirayiri bonna balokolebwe. Era mu lunyiriri olwokubiri omutume Pawulo n'ayogera n'agamba nti ye kennyini mujulizi ddala abantu baagala Katonda. Naye mu lwokusatu n'agamba nti naye tebalina kumanya ku butuukirivu bwa Katonda.
era olw'okuba tebamanyi Katonda butuukirivu bwe, bo beekoledde obutuukirivu obwabwe, olwo ne bateewaayo eri obutuukirivu bwa Katonda. Era nga n'olwaleero tukirina eri ffe ekkanisa ya Kristo. Bangi bayaayaana okumanya Katonda emitima gyabwe, naye nga tebamanyi Katonda gwe basinza na kikula kye na ngeri gye balina musinzaamu, naye ng'emitima giyaayaana, ng'era buli muntu yenna aliraanye munne mujulizi nti buli muntu ayaayaana okumanya Katonda, naye nga ddala tebamanyi butuukirivu bwa Katonda, ne Katonda gwe basinza nga tebamumanyi, wabula balina kye bateebereza wayinza okuba bwafaanana oba kyayinza okuba kyayagala. Kati mu ndowooza eyo bo ne beetonderawo obutuukirivu obwabwe balowooza Katonda bw'ayagala mu ndowooza zaabwe. Kyekyo ekyaliwo ne mu Romans chapter 10 okuva ku 1 okutuuka ku 4. Nga bangi okukkiriza bakutadde mu bintu ebitalina kubeeramu kukkiriza, kubanga tebamanyi Katonda. Ng'omuntu asobola okujja ng'ebirowoozo byonna biri ku kimu, yawulira obujulizi, omuntu yakozesa amafuta ge basabidde oba anointed water, n'afuna ekyamagero, kati n'ajja ku kyaki nga ye ayagala mazzi ge basabidde, ayagala amafuta ge basabidde, nga kyokka kyayaayaana okufuna, ne bye babuulira nga tabiwulira, wabula ng'afa kimu amazzi agafuna ddi era amafuta agafuna ddi, ng'okwekkiriza kwe kwonna akutadde omwo, wabula nga tatunulidde na Yesu Kristo gw'anoonya, wabula ye ng'ali ku kimu, nze wenfuna amazzi ago oba amafuta ge basabidde kiwedde, sina kirala. Okukkiriza kwonna n'akuteeka omwo, ate ng'ekyo kikyamu, kitegeeza Katonda gw'osinza oba tonnamumanya. Okukkiriza oba tokutadde mu Katonda oba okutadde mu ekyo ky'ogenda oggula, olwo oba osinza Katonda gw'otamanyi. Bangi tetumanyi Katonda gwe tusinza, wabula tugoberera enteekateeka z'abantu obuntu, abantu bye baakola, ebibiina, obukiiko bw'ekkanisa, enteekateeka z'ekkanisa, abasumba, ne tugoberera obuweereza n'enteekateeka z'obuweereza, naye nga Katonda gwe tusinza tetunnaba mmutegeera. Ekyo omutume Pawulo kye yayogera mu Romans chapter 9 verse 2, n'agamba alina obulumi ku mutima, alina ennaku ku mutima. Mu Romans chapter 10 verse 1 okuva ku verse 1 okutuuka ku 4, omutume Pawulo n'ayogera ddala mu lunyiriro olwokusatu, n'ayogera n'agamba nti ye mujulizi ddala abantu baagala Katonda, naye tebannamanya butuukirivu bwa Katonda oyo gwe basaba, tebamumanyi. Kubanga Kristo ye nkomerero y'obutuukirivu bwonna. Buli muntu akkiriza Kristo ye nkomerero ya byonna, kye kigendererwa kyaffe Kristo, ekikula kya Kristo kikule munda mu ffe, nga bwe kyogera mu Ephesians chapter 4 kuva ku 11 okutuuka ku 15. Kuba tujjukire mu Romans chapter 10 verse 9 woogera ne wagamba nti omuntu akkiriza na mutima era n'ayatula n'omumwa gwe, naye leero bangi twatula n'akamwa naye ng'omutima guli ku kirala, ne twatula Kristo naye ng'omutima tegukwatagana n'ekyo kye twogera. Ali eyampuliriza muganda wange, tusobola okugoberera Yesu Kristo, tusobola okugenda mu kkanisa ne tusaba, ne tusinza, ne tusiiba wiiki, ne tusiiba ennaku, ne tusiiba n'emyezi, naye nga tukikola mu bukyamu, nga Yesu Kristo gwe tusinza tetunnaba mumanya, tetulina nkolagana naye. Enkolagana tugirina na buweereza, na kkanisa, na basumba, naye ye Kristo nga tetumumanyi, tulimutegeera lunaku lusembayo. Weebuuze Yesu Kristo gw'osinza omumanyi, omanyi ky'ayagala okole. Kyova olaba tulaba mu kitabo kya 2 Timothy chapter 2 verse 5 watugamba nti olulika abeere muddusi, ne wadduka n'asinga abalala bonna, alina okuba nga adduse ng'agoberedde mateeka, wabula wadduka obuddusi naye nga tagoberedde mateeka, tasobola kuweebwa ngule. Kati weebuuze, osaba, osinza Katonda gw'osinza omumanyi,
olina enkolagana naye. Bangi tulina abasumba batusumba bakola omulimu mulungi gwa Katonda era tubategedde ekiseera ekimala, era ne mutima gwaffe tuyinza okwebuuza, ddala omusumba wange mutegedde ebbanga ddene azze ambuulira enjiri gy'ambuulira, weebuuze yakufuna kyamagero, yakuwa mukisa, ya bulamu bw'okubeera bulungi, oba yakutwala linnya lyo liwandiikibwe mu kitabo eky'obulamu? Kubanga oyo yenna anaaba nga erinnya lye teriwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu agenda kusuulibwa mu muliro. Kati weebuuze, enjiri gy'ozza obuulira emyaka gyonna mu kkanisa ekutwala mu ggulu, ekuleetera kyamagero oba ekutwala mu ggulu? Ku ebyo byonna kikyoyagala erinnya lyo lyawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu, kuba ekyo kye kisinga obukulu. Singa ofuna ekyamagero ky'oyagala naye ng'erinnya lyo teriwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu, onaaba mumativu n'ekyo. Mukama waffe Yesu Kristo yayogera n'agamba nti abagoberezi be tujja balabira ku kwagala kwe banaabayina eri baliraanwa baabwe, buli omu engeri gy'anaayagalamu munne. Okwagala okwo kwe tukozesa era tulabira kwagala nti ddala bano abatusumba era abatubuulira enjiri, tulabira kwagala kwabwe nti ddala baweereza ba Kristo, oba ffe tunoonya byamagero? Mukama waffe Yesu Kristo teyagamba byamagero, yagamba tujja balabira ku kwagala kwe banaabayina. Kakati ddala abo bamulekwa, abo bannamwandu abali mu kkanisa, abo abasula enjala, abo abatalina transport kutuuka ku kkanisa, ate ne bajja ne tubasaba ssente okugula buli kimu eky'oku kkanisa, ddala tubalaze kwagala? Bwe tuba nga oyo aleeta ssente nnyingi gwe twaniriza mu kkanisa n'ab'ebinusu tetukyabaagala, olwo okwo kwe kwagala? Nga Mukama waffe Yesu Kristo yennyini we yali nga bagenza okusinza, abantu babiri ne bajja okuwaayo, ne wabaawo omukyala eyawaayo ennusu emu yokka gye yalina, ne wabaawo n'omugagga eyajja n'awaayo ssente nnyingi. Naye Mukama waffe Yesu Kristo n'ayogera n'agamba nti oyo omukyala awaddeyo nnyo okusinga oli, kubanga ono awaddeyo akatono k'alina okuva ku mutima gwe, ate oli atudde ku kinene ky'alina n'awaayo. Naye kati ffe mu kkanisa leero naffe kye tugoberera, oba ffe tutunulira oli awaddeyo ekinene, gwe tutegekere entebe ennungi, gwe twagala tuwe ennamba y'essimu tubeere nga tumukubira, gwe twagala okutwala newo omusumba amulabeko, gwe twagala okugamba okumanya ebimukwatako, ate ono atayina ne tumuzza emabega ne tutamufaako. Olwo tugoberera Kristo oba tugoberera ndowooza yaffe ffe ng'abantu? Ekyo ekibuuzo kyebuuze ggwe ali eyawuliriza, nange nkyebuuze. Ddala tuba tugoberera Yesu Kristo? Kyebuuzeemu, era enjiri eyo eba etwala mu ggulu. Nga wano ffe mu kkanisa tutunuulidde oyo alina ssente, y'alina okubeera omukwano gw'omusumba, olwo ate oli atayina, ye ate ssente oli wazireeta nga wasitaani ng'azikoleddeko emikolo ng'azireese mu kkanisa, buli azikwatako zigenda mutuusako obuzibu mu mwoyo, olwo tunaakyawula tutya otuba nga ffe tutunuulidde ssente? Ng'ekkanisa tugifudde katale, akatale kennyini ssente ziwanyisiganya wannawali kugamba nga ekkanisa okutwaliza wamu nga essente kintu kya mugaso nnyo oba kintu kikola mulimu munene nnyo mu kkanisa. Olwo tuba tugobedde Yesu Kristo kye yayogera, eyalaba omukyala eyawaayo ennusu emu n'agamba oyo awaddeyo okusinga oli. Ekyo naffe tekye tutunuulidde, era Yesu Kristo olwo tuba tumugoberera. Amazima gali nti zibasanze abo abalina ebigendererwa byabwe ate nga bali mu buweereza, zibasanze abakozesa ekigambo kya Katonda okutuukiriza ebirooto byabwe mu bulamu n'okufuna emikwano n'ettutumu, naye nga tebatwala bantu
tebatwala myoyo mu ggulu era tebagenderera bantu kubeera nga batambulira mutuukirivu n'okwenenya era nga tebakirowoozaako kubanga abantu abo endiga zibeera nga amannya gaabwe gawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Tekiibe kya nsonyi nnyo era kya nnaku era nga kiswaza olunaku olusembayo. Mazima nga abantu abaasiibanga mu kkanisa ne basulayo nga amannya tegali mu kitabo eky'obulamu. Ekyo kyebuuze ali eyawuliriza. Sina muntu gwe nsalira musango naye ndeeta ekintu kino tukirowoozeeko. Era ggwe ali eyo awuliriza nga toyina kyakulya, oli mwavu, toyina ssente, ate nga n'okulaba omusumba weetaagisa ssente, buli kintu eky'okukanisa kyetaagisa ssente. Mukama waffe Yesu Kristo talina gwe yasaba ssente omubuulira ekigambo kya Katonda oba wadde omusabira. Era nkuzzaamu amaanyi bwe tulaba mu Isaiah chapter 52 verse 3 Mukama yayogera nga tuma Isaiah n'agamba Katonda bw'ati bw'ayogera, Mukama bw'ati bw'ayogera, ajja kukununula awatali ssente. Era bwe tulaba Isaiah 5:5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu, era Mukama yayogera n'agamba mmwe mwenna abalina ennyonta mujje mufune amazzi. Mmwe mwenna abatalina ssente mujje mugule mulye era mufune n'amata awatali ssente wadde omuwendo gwonna. Era tulaba Isaiah 55 olunyiriri olwokubiri, era Mukama ayogera n'agamba nti wa we muteeka ssente zammwe awatali wadde omugaati, eyo mmere ya mwoyo, ne mumenyekera eyo etakkusa mwoyo gwo. Mukama agamba jangu. Mukama ayogera mu mutima